Bannakibiina ki National Unity Platform bakungaanidde ku kitebe kyabwe ekisangibwa Makerere Kavule okungubagira munnaabwe Alexandria Marinos eyafa ku Lwomukaaga oluwedde. Mu kusaba kuno bannakibiina boogeredde gavumenti ebigambo ebisongovu olw'okutoobola eddembe ly'obuntu n'okwefuula kyesirikidde ng'ebitongole ebikuumaddembe bitulugunya abantu. Nti abantu abaakwata omwana ono ne bamutuusaako obuvune obwo bonna bamanyikiddwa era mwebali mu ggwanga tebavangamu. Naye nalabako nti baatwala omusango mu kitongole ky'eddembe ly'obuntu gye bataafuna bwenkanya. Abooluganda lw'omugenzi nga bakulembeddwa mu maama we Defroze Nakana bategeezezza nga bwe baviiriddwako empagi Luwaga kubanga yabadde abalabirira. Mukwano gwange nnyo anvuddeko, yabadde anyamba, yabadde buli kintu kyonna. Aza ku Nuupu tebamulekulidde, bamubeereddewo okuba mbadde mbeera mu ddwaliro mu kaseera kakutuse nga ndi naye era abavubuka ba Nuupu abaakazibwako eri aba Foot Soldier Marinos mwabadde agwa beekokodde engeri munnaabwe gye yatulugunyizibwamu abakuumaddembe bwe yawambibwa olw'okuwagira Kyagulanyi. Anja obwenkanya mu ggwanga lino nga tulwanirira omwoyo gw'Abaganda baffe bonna bazze battibwa mu nzita ey'okutulugunyizibwa ey'okuwambibwa. Mario yatusibwako ebikolwa ebibi ddala. Ne baganda bange mbagumya bannayuganda mwenna tubeere wamu tulabe nga tujjawo ebikolwa ebyo nga tumalawo embeera eyo yonna. Uwo kuba si ye mukyala asoose okutulugunyizibwa bw'atyo ne tutafuna bwenkanya. Ate tekiri ku bakyala bokka, tulabye ne baganda baffe bangi ababaddeko mu Ssemaayi. Nze ekiriyo nkimanyi era nkitegeera bulungi. Naye kye mwagala okugamba mwagala kulaba nga tuweze emirambo nga 40. Okusaba kuno era kwetabiddwako bannabyabufuzi ab'enjawulo nabo abavumiridde okutoobola eddembe ly'obuntu okususse mu ggwanga era basinzidde wano ne batendereza obuvumu bwa Marinos olw'ebyo ebyamuyisibwamu abakuumaddembe. Ate kati be bamenya amateeka, so tusabira munnaffe oyo yaleepingibwa, Mukama amulamuze ekisa, naye ne bano abaakola ekikolwa ekyo era nabo tumanyi nti nno Mukama ajja kutuuka ekiseera bave mu nsi eno era situgibeera mu kaseera nga tubuuza obwenkanya ku byonna ebyaliwo. Akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga linako Uganda Human Rights Commission tukyakalinako ebibuuzo bingi ku ngeri eddembe ly'obuntu gye lina okukwatibwamu. Afuna bwenkanya bwe twali twagala era ng'abakyala twongera okuvaayo buli kaseera ng'eddoboozi lyaffe tulutumbula okulaba nga tufuna obwenkanya ku bikolwa ebityoboola eddembe ly'abakyala n'ebyongera okubatiisatiisa okubalemesa okwenyigira mu bukulembeze obwa politics w'eggwanga lino. Mu kwogera kwe akulira ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu naye avumiridde ebikolwa bino ebituusibwa ku bawagizi be nga n'abamu batuuka n'okulugulamu obulamu. It is even more painful to see that institutions of state, institutions that are supposed to guarantee the rights of people, especially the vulnerable ones, the women are complacent in this crime. An institution like Uganda Human Rights Commission, led by a woman, Wangadia is a woman. But this woman celebrates the rape of fellow women. Shame on you, Wangadia. Wabula asabye bannakibiina okusigala ku mulamwa okulaba nga bannaabwe bonna abazze bafa bafuna obwenkanya nga banunula eggwanga lino. All of you women who we see on TV, on radio, on social media, all of you leaders, all of you people with voices, the people of Uganda can very, very easily forget the actions of these criminals, but they will never forget your silence. Okuva omukyalo ono lwe yawambibwa ab'ebyokwerinda n'asibibwa mu bifo ebitategeerekeka kigambibwa nti yatulugunyizibwa ebitagambika ko n'okukolebwako ebikolobero bya buli kika ng'okuva lwe yayimbulwa abadde mu ddwaliro okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Omubiri gwa Marinos gwagugalamizibwa olunaku lw'enkya e Kasese mu bugwanjuba bw'eggwanga. Winnie Tesana Kayinja agafeeyo ku Spark TV.